This is Inside Out. Ngwaniza ku SML News Yugi omukutu gwaffe ogw'ebyamawulire ate ogwesigika ebyaffe biba bisunsule temuli kalumira temuli keesitaza wuliriza obalaba nga oli mumativu tewali bijja kuyitira. Ngwaniza nnyo endala ku y'olwaleero tugenda kunyumya emboozi ya nnaku bulijjo tunyumya ebintu ebyobufuzi naye olwaleero tugenda kunyumya ku ttemu mu Kampala ettemu mu kibuga Kampala. Semboozi ejja kuba ya nnaku naye wadde bwe kityo tujja kuginyumya era nkwaniriza okigobere bulungi. Nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. Okay, omugenyi wange ye Jennifer Nakanguubi, Senior Presidential Advisor. Mwabasinga gumanye nnyo nga full figure. Mukwano gwammwe nnyo ate nga mukwano muzibuzibu. Omuwendo gwa mikwano gya full figure gwenkanankana n'abalabe be. Onaabaga nti ekikazi ekyo olinga nti singa sooyo kati n'obuuza nti ekituufu ki mumwagala temumwagala. Full figure yabadde mu lutalo olw'okulwanyisa obwenkanya ku nsonga y'ettemu ly'omwana gwe baatemula. Sitole yebadde eri mu mawulire eyogerwako ennyo. Omwana omuto ow'emyaka 2 n'ekitundu agambibwa nti yattibwa nnyina ddala amuzaala nga batandise okutabukamu ne kitaawe. Famire y'abaana 5, musajja yakoze DNA, ababiri omu wa asooka, ababiri si babe. Batuuka ku wookuna tebaamulinda mumutwale, banaamutwala mu DNA ebeebula ennaku 2 n'afa. Ko nnyina nti omwana yavudde waggulu ku kalina n'agwa. Abasawo mu malwaliro ag'enjawulo bagenda okukebera omwana eyagudde nga talina wadde akanuubule, talina we yayatise wonna. Ne bakebera ono nga nti postmortem nga nti omwana ono talina we yagudde, omwana yafudde kirala. Bagenda emulago nga tebannaziika nga nti kale n'omulambo katugubikkule. Ne basala omwana yenna ne bamubikkula ne bakebera munda ne bakizuula nti omwana yafa kiziiro, suffocation. Ekiziro nga baga nti omuntu yamuteeka ekigoye ku nnyindo n'amuziba emimwa n'ennyindo okumala ebbanga paka omwana olwo yafa because internal organs kyezaali ziraga. Bwe bamala okuteeka omwana ono gye baamugalamiza gy'ataliva, wabaddewo ebigambo ebitingana mu kibuga Kampala nga bagamba nti kituufu omukyala yatta omwana we. Kaabalala nti tekisoboka mukyala kutta mwana gw'azaala. Enjuyi zombi ne zireeta obujulizi kubanga omukyala musibe bambi ali mu kkomera kati. Kaalaga nti obuzibu tekisoboka. Kaabala nti kisoboka. Jennifer ono yafuna omukisa nti engeri gy'ali mukulu nnyo mu kibuga Kampala ate ng'abantu bamumanyi ng'afaayo nnyo okulwanira ebintu by'abantu ba bulijjo. Bonna baamutuukirira. Oludda olugamba nti eri omukazi mutemu yatta omwana baamutuukirira. N'oludda olugamba nti bannange tekisoboka, mukazi ataatya omwana we eyamulumya emyezi 9, bonna baamutuukirira. Era abadde akola zi videos n'aboogerako. Kati jjo nawulidde bamulubaga nti Jennifer oyo muyaaye yalya ssente z'abali nadde eno ebintu bikutabukako bityo okubanga eno bakwogerako n'eno bakwogerako. Nsanyusa okukulaba. Kale ssebo nange nsanyuse obalaba n'abatulaba mwenna mbabuuzaako ne mbagamba nti amannya nze Jennifer full figure ndi muwabuzi wa president. Era onyiririddeyo nogegerako n'omukulu nanga ndabe. Ekitiibwa kya Mukama. Omanyi obulamu bwe tutambuliramu ntera obbagamba nti life is full of a challenge. Ate mbagamba nnyo nti akatabo kano kenkuteeka kagamba nti reason as the world masterpiece. Nga newankubadde kalimu ebintu bingi naye waliwo abagamba nti reason and humanity. Sometimes abantu abamu balina kyebeerabira. Omanyi okufumiitiriza nsonga ya bwongo. Okiremerako nnyo okufumiitiriza nsonga ya bwongo. Ate obwongo bufu bulinga leeta 0.
ne bw'ogigattako esigala ekola 0. Kati nze ntera nnyo okugamba abantu tigezaako nnyo okulaba nga toba na bwongo bufu. Omanyi okulimba si kubi naye kasita otandika okukkiririza mu birimbo byo ate byokutukulyetinze oba ofuuse wabulabe ku gwe kennyini omuntu. Mu bulamu bwe tutambulira waliwo omuzungu yaga nti to be foolish is to create a lie and believe it. Gwogitonzewo nga kirimbo kyo ate n'okikkiririzaamu. Yes. So ntera nnyo okugamba abantu nti the only way to conquer fear is to face fear. Jennifer, ebintu ngo ompanise ku level. The only way to conquer fear is to face fear. Sometimes abantu batutiisatiisa bagamba bulijjo tewasoma. Sitegeera ebyoyogera byaffe baprofesa b'Emakerere, to conquer fear is to face fear. Sifaayo kuba nchallenge nga butasoma. Nze nasomera mu university ISC University. Yerwe Natikkirwa Katonda, nasoma muto lwa maama wange. Boss tewasoma. Nebaza Katonda nti yantonda ndi mugezi, njawula wisdom ku knowledge. Ebigambo byogera bya wisdom ne knowledge Mbyawula. Kati abantu abamu tebaawula ku wisdom and knowledge. Ekisinga obuzito kyekiruwa? Ekisinga obuzito n'obulungi byanjawulo. Ekisinga obuzito ku knowledge ne wisdom. Omuntu yenna wandisebe Katonda n'akutonda ng'olina amagezi oba n'ozaalibwa n'amagezi. Omuntu azaalibwa mugezi ng'omuntu. Kituufu. Nga newankubadde twongerako amagezi amasomo ebintu bye tusomye bye tusinkanye obusinkanye. Naye ate era bangi nnyo babisoma ne balema n'okukwata. Kyova mu class ezimu ababeera first ne last one. You know, nti bali mu kukwata ebyo. So we osabanga nnyo Katonda n'akutonda ng'oli mugezi. Nze natondebwa ndi mugezi. Wise. You have wisdom. Yeah. Yes. So kati abanchallenginga bonna sibafaako. Osobola okunchallenginga mu kusoma kwo, osobola okunchallenginga kyendi, nengamba it's okay. Bakuchallenginga waliwo ekituufu wasoma tewasoma. I don't care. I never mind because but the answer is not there. No, my answer is do you know why? Do you know why I don't care? Oba wasoma wate wasoma tugende ku account. Tugende ku account. You go and check my account and check your account. Tolumbye nnyo. No, simple. Abantu abasinga batuchallengingira bwerere. Bwe tugamba nti tujjeyo abaasoma wano. N'abataasoma oyinza okulaba nga namba y'abataasoma be abasajja the richest guys nga bw'obuuza ebitabo byabwe bitono n'okutegeera kwabwe okutegeera kwabuntu tewali akendiya professor Mukamba life gye tutambuliramu etuvuza speed. That's why mtero bagamba nti common sense is not a common. Abafe. Yes. Osanga omuntu onfunye omanyi nti abayivu neresezeka. No. Njagala nchangwiza abantu. Abantu abayivu naddala abasoma twalina gwe tubagerera ng'osanga professor notasubira kigambo kyagenda kwogera. N'ogamba nti MP tali supposed kwogera kigambo kino. Nti ombaka wa constituency oba councillors oba aladis oba whatever tali supposed kwogera kigambo kino. Right now osanga professor ng'ali ku nsaka y'amalanga ekigambo kyayogera. N'ogamba is it true or no? Yasoma. Professor. Is it? N'osanga ombaka wa parliament nga akulembera constituency number n'ayimira mu maaso ga cameras n'akwata omuzindaalo n'akola speech n'oginoonyereza okuva ku kigambo kyayogedde paka gye kikomye nga walayamu toyinaamu answer takozeemu statement name wabula ng'ayogedde boga stock ng'ayogedde boga oluzungu oyize lutono ate ovuma no okuvuma abantu boga stock ya osanga omubaka wa constituency. So kati nze ntero bagamba nti common sense is not a common, but luli twalowoozanga nti common sense is a common. Tuli muntu akola ki omanyi lwaki ekyo kijja kitya. The many people manyi nze nkugambe nsoma akatabo kana ka reason kati okasoma mu lulimi as the word master olwonna I don't care ekikulu kasita ntegeera reason and humanity. Nze kankubuulire gwe bungamba nti omukazi tasobola kutta mwana we olaba amawulire ameka ng'abakazi bagalidde abaana mu mayumba ne babookya mangi ddala. Olaba amawulire ameka ng'abakazi bennyini bakutta abaana baabwe ne babatta. Olaba amawulire ameka ng'abakazi bennyini bo betta bennyini betta. Yes. Olaba amawulire ameka
ng'abakazi akutte bbaawe n'amutta omukazi akwata bbaawe oyo gwazaalamu omwana mumaka ebitundu by'ekyama omukazi n'abisalako n'abiteeka abakazi oyogere n'empula nga byesse n'okwesika byesisiwala yes that is fact you can check tosobola kumala nnaku bbiri nga tolaye mukazi asaddaase mwana wa munne omukazi asaddaase omwana we yennyini omukazi asse omwana wa mujja we omukazi asse bba tulina n'ekyokulabirako wano kazi ne bamukuba katayimbwa mukazi ni mukazi you know kati gwe ovaayo n'ogamba nti omukazi atate omwana we onoonya sympathy talk I think common sense is not a common kubanga bw'oba odda mu reality abakazi tubalabyeko nga betta bo bennyini abakazi batta abaana baabwe n'abasiba ne mu nnyumba n'abakumako omuliro bo bennyini awo manyi twafuna obuzibu n'okusoomoozebwa nti twagera ne tufuna ensi nejjamu ekizibu kya tiktok social media buli muntu waali kati munnamawulire n'atali concern yayita munnamawulire ayina ekisimu oba kisala babandi oba amapeesa gavaamu akinyigisa kati ayina okuripotinga news you know ate obuzibu twafuna nti abantu baagala nnyo okwerimba nze sitambulira mu kwerimba I never pretend I can't. You are a realist. Yes, I never fake my life. I can't fake my life because it's me. It's me. You get a full figure. You never fake your life. Yes, I never fake my life because nze bw'ompita njagala mpulire kikyo mpitidde. Bwe nkiwulira yes, nkiwulira kubanga yes, I'm human being. Nsobola okiwulira according ku kikyo ngamba. Naye bwe nzirayo mbuuza era nkubuuza ebibuuzo byange nti yes kino olwekiti yes fine oyagala okunsasula onsasudde ndifendinge kino nekyendifendi nga kigamba kyera kikola kiri mu reason evaayo kati gwe bompa ansazo era mwenzijja kiki because nenjagala ensonga zino sandizogeddeko era nsooka okwetondera kooti n'abalamuzi because abantu beewadde eddembe lingi nnyo okulaga nti n'amateeka tegakola oba kooti teziriiwo emisango ng'egya madakesi tetulina support gyogerako in fact kyenabadde mbuuza nti bannamawulire mmwe ba tiktok mwayagadde musale omusango mangu nga ne kooti tennagusa njagala odde mulina bwino yenna mwe mulina buli okutta omusango gwa madakesi ogunogoshetingako nga gwe weefudde nti omanyi nnyo abalamuzi olowooza gwe abaweerera oba basomera ki ba state ba government bagenda kukola ki kyenandisabye gwayamanyi nti nno kino kituufu kino kyekikyamu kwata obujulizi obutwalire kooti oba poliisi oyambeko okufuna proof yoyo gwoyagala fulufiga oyituuka otya mu nsonga zino kuba sigwe nnyina wa mwana sigwe ekitaito lisengaawe ensonga ani azikuyingizaamu first of all njagala okutegeeza bannayuganda kuba ensonga bagimbuuza nnyo ng'oggyeko ekyokuba nti ndi muwabuzi wa president kinkakatako ekyokubiri nina office a big office etuukirwamu buli muntu that is true 3 ndi whistleblower 4 nayitibwa sayidi y'omukyala bennyini be bampita ne mbagamba muŋŋamba ki ne baŋŋamba twagala okuwa ssente owolereze omukyala okuwa ssente yes era bampa ssente wangi bampa ssente sayidi y'omukyala yafiira omwana ye yakuyita nekuwa ssente ezaaki mpolereza omukyala era nababuuza nga naye wombuuza ssente mumpa zaaki omuwolereze nga lawyer are you a lawyer I'm not a lawyer you operate a law chamber no. So era naye babuuza byonna nga obimbuuziza ne baŋŋamba ffe gye twagala ofosinga abakazi bafune sympathy gwebeera ng'oyogera abakazi bafune influencing basobole okugamba nti omukazi tasobola kutta mwana gwazaala n'olw'ensonga waliwo ensonga endala exactly kakati so ki ekyatta omwana kuba omukazi yakitugamba ekiriwo ne mbabuuza lwaki ne baŋŋamba nanti omusajja yali talabirira bulungi mukyala we omusajja balina obutakkaanya blabla ne mbagamba nga anyway ne mbatunuulira bonna nga mbalaba saayagala kubagamba nti nno kyebakola si kituufu oba okunoonyeza kwali kutono nasalawo neŋŋenda bwe nagenda bankubira amasimu
ne bampa ne bante nga banforcinga ne mpaga mwagala njogere ki njogere ku ki ne bangamba twakuwere omuvubuka twamwadde ebifaananyi twagala kusindikira ebifaananyi oyo omuvubuka gwe nali naye omu nagendako n'omuvubuka omu alina tv gyakolako si amaanyi nnyo era mulaba ayogera nnyo bamuweereza videos zonna ne mugaba videos ne bangamba gwe mugamba kwe video omuvubuka ne mugaba nampeereza videos n'ebifaananyi ne bampeereza ebifaananyi by'omusajja omusajja nga ebifaananyi by'omusajja tata w'omwana yafa nga wonobeera mu free time oli waka olina omukyala weebase oli home ne bampeereza oluusi banabwere ova eno nebbugu nosooka ojjamu ne weeta ku buliri bwoti ne bampeereza kale olina asala okukwata vidiyo ne bampeereza audios ne bampeereza audios ebifaananyi gundi messages nga gundi conversation yonga oyogera with your wife mukyala wo n'agikuba n'agiteeka kati nengenda mu sense neneebuuza which kind of that woman asobola okulikodinga bbaawe nga bali mu mboozi bweti which type of woman which type of this woman era ekigendererwa kye what is the goal nga walikodinga omwami wo you could have a female idiot for a woman bibaawo bulijjo nga olina ekimongwa naye no sometimes mukibuusa amaaso omuntu yenna asobola okulikodinga bbaawe mwami muyanga kankubulire sisobola kulikodinga mwami wange nentereka audio efuluya bw'oliba omufunye omwami muyina olina omwami yes ate nzaala muggwe olina kane maani manegiyo nzaala muggwe gwansulako nedda oba naawo neetaaga ndi bokuti okay tugende mu maaso omukazi yenna asobola okulikodinga bbaawe video omanya abasajja abagwa amakowukoowu oba amaze ebyabadde akola n'agweri gwe n'ofuna amaanyi agakwata essimu n'omunikodinga n'otereka oba olina ekigendererwa kubanga kyebajagadde okulaba obwedda gwe okirina live yojjawo amaanyi agalikodinga taata w'abaana bo n'okwata conversation mwogera nosharingira ba bloggers which kind of that woman bw'obawo tewalina kigendererwa wala otereka byaki ekirala ojjawo amaanyi agalikodinga bbaawo n'olikodinga n'ennyumba yonna nga nkyafu gwe ewoman ani ate bw'eba enkyafu nga gwe mukyala buvunaanyizibwa bwani kwegamba nti olaba nti waliwo ekigendererwa ekyaki kati ngaffe abategeera amangu abalina wisdom nsooka kumanya ebintu bino yabirikodinga omwaka mulamba before ekigendererwa kikya there is something omwaka mulamba before what we see today yes aludde nabyo nga obiterese oterekako ne masimu amalala kitegeeza walina goal walina intentional rero gye wali so family y'omukyala tekkiriza nti muwala waabwe alina akakwate mu kutta omwana family yandibadde okke naye family yafuna obuzibu nti erina bapikkerere erina bapikkerere oyinza obutabategeera erina abawuzi b'obunyama bagamba muzeeyi atunde ente atunde amayumba atunde ki muzeeyi taata w'omuwala alete sente azoba buloga kati nabaali babulooka so omulimu gw'ababuloga boogere nnyo okulaga nti omukazi bambi tali tasobola kutta mwana we wabula waaliwo olutalo mu famire abakazi basobola okufuna sympathy bagambe nti omukazi tasobola basitandinge n'omukazi kati tufunye obuzibu mu ggwanga lino nti abantu balina endowooza egamba nti bwetunakuba endere mu public omuntu ne mwana bamukyamu agenda kukola ensobi ajje mu public agule babuloga bakuba endere mbu omulamuzi akole ki oba kooti ekole etya esobole omulirizinga ekyo nakyo kizze nti oli akola n'omusango ng'akimanyi n'amanya nti njagula babuloga oba njagenda bapikkerere bakube kyakaali omulamuzi so taata w'omuwala bw'atunda ente ne bafuna ssente ne baleeta babuloga naawe ne bakuwaako nze bampa ssente n'ozitwala n'ozigaana nazitwala naye mu kuzitwala ng'ozitute nga bujulizi ng'ozitute bampa ssente money is money money is money tekyongerwako kyaleeta ntono nnyo ziri ttaano yes but money is a money
kakati nze nendaba nga balina emisango gya civil bagigasse mu mada ya criminal balina ate nga tebirina nnyo dda era nababuuza bino mwamuwawabirako kwegamba nina obuzibu n'abakazi era nakyo njagala kukola olankerea abakazi abasinga bagamba nti sibeera ku saidi zaabwe. I don't like women. You don't like? Saagala abakazi. Lwaki? I have a reason why. N'oluberebere Katonda bwe yatonda eggulu n'ensi yamala okuteekateeka ensi n'alaba Adamu nga muwubaavu yamuwa omukozi n'amuggyamu olubirizi naye nga Katonda amaze okuwa ebintu byonna Adamu omukazi yagaana okumatira n'ekyo kye baali babawadde. Kituufu. Yakwata ekiba ekimu Katonda kye yeesigaliza era okubonaabona kwaffe konna kwajjawulo abakazi. Abakazi abasinga okuggyako nga tobaddeeko n'abakazi kuwuliriza bye beekola abakazi abasinga 100% si balungi including your mother. Yes. Naye ng'oli mukazi anti bajju yatugambanga nti tuli sure. I'm a woman, I don't know what I'm talking because nze ndabye abakazi bangi omukazi omwana waagwa n'afuna amaanyi agakwata essimu n'akwata video nga tapikinze omwana immediately omwana yeeyononera n'afulumya obukyafu pupu omukazi n'asooka recording omwana naga mujja bimulaga nga akuze. Yes, n'atasooka kujjawo omwana kumuyamba n'asooka recordinga video afuna amaanyi bajja kukyawa sibeetaaga ate wano bebasinga obungi bebakola audience abakazi women majority here. Abakazi benjogerako abasinga babimanyi naddala bategeevu nze abakazi abasirisira okunkyawa I don't care kansigaza bategeevu batono nze muyanga tala let me tell you something abantu bayinza okulowooza nti abantu tebakwagala naddala social media ffe abantu batwagala tomanyi bantu bameka betwensipayalinze tomanyi bantu bameka betuyambye mindset change tomanyi bantu bameka batwagala batuyana nakututuukako nze kati kankubuulire okuggyako nga tonnafuna ku mukazi ekyokubina waasuubira okufuna omukazi gezaako Mukama akusaasa saba Katonda akuwa omukazi ng'amanyi Katonda ng'amutya ate nga mukwano gwo. Abakazi abasinga mu bulamu bwaffe mu bulamu bw'abasajja basuubuzi baliruddawo abo abakazi ovanga ku mukazi azaala omwana asooka nga wuwo owookubiri nga si wuwo n'ayongerako n'owookusatu n'azaala n'owookuna nga ye wuwo naye ng'owookubiri n'owookusatu si babo. Tubirabyeko mu families nnyingi omanyi kyekitegeeza ovanga ku mukazi akusiba omwana n'agamba wuwo naye ng'akimanyi siwo nga n'enkoona si yeewammwe naye ng'ayagala agende ne ku busika. Abakazi bagenda malwale ne bagula abaana ng'azadde muwala n'alekayo owuwe n'aleeta omusayi gw'amanyi ogutali gugwe n'agukyusa. Mubirabyeko wano mu mawulire mubirabako mu nsi kati be boŋŋamba ogamba bakazi ye njogera ku bakazi teri musajja naawe oli mukazi. Yes, teri musajja asobola kukikola n'omukazi omutegeevu tasobola kukikola. Nze ndabyeko abakazi omukazi muyanga lutaya kankubulira ekigambo bakazi osobola okulabira omukazi emyaka 16 mu mwaka gw'17 otaguze ennyama ya Christmas ezikubuza oba olugoye asobola okugeya ekyalo kiramba ne madaiba n'abagamba kubawo nnyawo asobola obuulira banneiba okuva kuno naye nga wasasudde school fees z'abaana ye njagala obulwa ssente za ttaamu ng'abaana baweeredde balina ku senior 6 asobola okugamba ekyalo kyembanga bw'otamala nako emputahead n'okumalako tamalako weebale naye ng'omuzaddemu abaana bameka ekyo kyekitonde ekikazi ate omukazi okumala taswala asobola okukunyumya okuva ku mizigo egisooka weegiti gyonna naye ng'ayogera ku bbaawe nga takimanyi nti bbaawe bw'aswala yaswala ogenda okudda okuyita mu bantu booti nga toweera nga n'empalo yagibuulidde abantu kiroze zitowa ekyo ekitonde ekikazi. Mulabyeko wano nze ndaba emisango mingi nnyo mu kkooti omwo ndabako kati omusango bagwa musajja ki Katanga oba Katanga era obiwulira nti omukyala ne bawalabe olabe nalaba nze kati kankubuulire osabanga nnyo Katonda omukazi n'ategatta n'abaana era neewuunya nnyo abantu bonna abakyalenjinga omusumba Rose Jingo mmwe temumanyi omusajja watuuka okuyimukira mu maka ge n'ayimukira mu ssando n'empale gy'alimu n'essaati gy'alimu n'atatunda mabega temumanyi kyekitegeeza
temumanyi nawe kizitowa Ampe twagala mirembe kyekikulu. Anti emirembe Tetufa ku bintu. Exactly. Okunyigiriza olw'ennyumba ngenda n'enkulekera ennyumba nemba n'emirembe. Tebagigula, tebagyeyazika, tebazisuubuza, tebasikira mirembe. Very good. Olina okunoonya mu bulamu emirembe. Olaba ne mu ssemateeka w'eggwanga mu article 26 tulina eddembe lyaffe twazalibwa nabo ng'abantu. Kale olutandise okunsomesa njagala tudde wali anti njagala kunyonyolera lwaki nkubuulira bagula babbuloga kukola ki babbuloga abantu balina obulumi nga bafiiriddwa omwana point yaabwe yabula ya ssente bassaamu ssente omukazi afune sympathies mu bakazi. I need you sympathy because eyo sympathy abakazi baleekaane nti omukazi tasobola kukola ki tasobola kutta mwana abalamuzi basobole okugamba nti balirizinga ki naye bavudde ku koozi era bo tebakoona ku koozi omwana yafaaki era tebakifakubuuza nti bagamba omwana okufa yafaaki bo tebakyogerako bw'abanyina tasobola kutta mwana ate omwana teboogera na ku omwana yafaaki era mu kutuwa ssente teboogera ku mwana teboogera ku mukazi tebalina kintu kyonna kyentidde nti ssente wazitwala onsobeza mane ize mane ssente nazitwala ssente nazitwala bazimba naye era bwe banteeka ku pressure nabagamba mwagala njogere ki era njogere ku ki tewakibabuuza nga tonafuna ssente wandibadde obabuuza nga tonafuna ssente nakibabuuza era ne mbaga ndeete kamera mbatunuzzemu kamera mu byogere nina voice notes I have abantu b'omuwala be baluwa olwo basenga be baganda beba webali brother we yajja baani be baani ne mbagamba ndeete kamera nti bakuwulira kati yes I know bakulaba ng'eyabavaamu you betrayed them bakutuukirira ne bakubuulira tokoze kye bakugamba sisobola kukolera nsobi mu nsobi ekyokubiri njagala otegeeza munnayuganda ndaba nti ekizibu tebakidduka ekizibu onoonya solution tebadduka bizibu abantu abasinga bwe bafuna ekizibu badduka nnyo ne beerabira nti ekizibu tebakidduka ekizibu olina kunoonya solution. The question is omwana yafa. That is the one question. That's because a simple small question. Who is going to answer that? Kwange ekyo kitulemye. If we don't have that question, that answer. Mama omwana yagwa. Yes. Abasawo bagamba tewali kabonero kalaga nti omwana yagwa. So omwana yafaaki. Sibiri. Ate nga zikolebwa about high top level professors. Batuuka n'okuleeta ab'Ekenya. Top pathologists. So omwana yafaaki. Baaba oludda lw'omwami be bagamba nti omwami yali yayonooneka asula mu mwenge bamukutte video mwenzi talabirira mukyala wabatuukirira because as a journalist you are supposed to balance. Ab'oludda lw'omwami saabatuukirira sefunanga mukisa gubatuukako naye kyali tekinneetaagisa. Lwaki? Accordingly bali be baŋŋamba abo saidi y'omuwala byamala okumpa ansa na kiki kye baagala nkole kyolaba nga kikyamu morally. Exactly. Na kiki kye baagala nkole nalwa ate era kasita baŋŋamba nti oli gwe bawadde ebifaananyi buloga munanga abimpe kasita nabirabako n'abimpa nga ndaba tebina bekwataganya na musango gwe baagala. Because the issue is omwana yafaaki. Omusajja wabadde anywa omwenge n'agangaira ku buliri neyeeyambula engoye ate osuubira otya omuntu okwambala engoye mu buliri. Yes. Kakati nendaba nga balina issu zaabwe endala ze sijja kusobola kuyingiramu ne mbasaba sente endala ze baali batusuubiza balance ze ne mbagala bafune ba good lawyers mu ssente ezo instead of paying bloggers. Yes. Pay good lawyers. Era ne mbalagirira ba lawyers abalungi ekirungi ne bagendayo simanyi baba basasula bati babasasula naye nabagamba mufune ba lawyer bwe bati ne bwe bati balungi bakola bulungi bajja kusobola okustandinga ng'omuntu omukulu era omuzadde olowooza kiki what problem could have kiyinza okuba nga kyavaako kino kati njagala opinion yo nga munnamawulire ku byowulidde what went wrong. Accordingly ku video ze bampa omukyala yalina intentionalize endala yalina golo ye target kubanga nkubuuziza muyanga nga dda atudde mu reality muyanga omukyala wo n'osanga nga yakulikodinga video nga mukyala wo voice note yogera naye agitereka azitereka buli bye tunyumira nga ne message text message azitereka. What kind of that woman
what intentionally y'omukyalo yeba evil exactly idiotic kasita nalaba kwekyo tekinetagisa kunoonya side ya musajja ampulirize no sisobola njagala weteeke mu bigere by'omusajja njagala mweteeke mu bigere kale kati munnayuganda wenna ndaba njagala weebuuze ekigendererwa ky'omukyalo ono okulikodinga nga bba buli lwe babanyumya okulikodinga ng'omwana ng'omwana abadde awo tali ape okulikodinga ennyumba ye nga nkyafu omusajja ajja alongoosa ennyumba nti vidiyo esinga yamulikodinga nyo ng'omwana ali awo akaaba omwana nga yayisansabaga amulikodinga omwana wange akaaba nga nfuna apatite erikodinga you can have no mother even omwana wa neighbor ne bwaba wa neighbor omwana akaaba nenfuna amaanyi agakwata vidiyo I can't do that so ebyo byammala okuba nga nkozesa common sense nemmanya there is another things there is something behind kiggwa kitya bw'okitunuulira anti kati ffe tetuli bajaji I'm not a judge okay ate era soagala kwogera ku musango guli mu kooti okay nakino nkyogerako era nsoose kwetondera balamuzi wali bifo ate nkyogeddeko kubanga abafamire bali badde bagamba aliwo babuloga abaga nti oli oyo lufiga yes era mbadde lawudankiyogedde mazima nti sente bazimba ne baŋŋamba ebyokwogera nga tebikwatagana ku mwana tebikwatagana ku nfa ya mwana postmortem tebazoogerako by the way let me tell you something first complainant teyali taata wa mwana taata w'omwana yalinda na mwana kumutwala first complainant lyali eddwaliro lyayita ne police nga bala waliwo ebitagatta bwebasooka ne bayita omukyala yes bambuuza omwana ono yadde ki nti yagudde okuva wambu second floor amanyi second floor wenna njagala okwata mwana myaka 2.5 avudde ku second floor tanuuseeko tafulumiza kasaayi tayatise mutwe tanuuse kigere wadde okumenyeka omukono oba olugalo second floor 2.5 ya rabbi ekyokulala baŋŋamba nti omusajja mulekawo emyaka 3 ng'ate omwana wa myaka 2.5 am I stupid? You are not a stupid. Yes. You are not a stupid. Kakati nze ngatta datisi zoŋŋamba ne kyendabye ne mmala okwewummuza emyaka 3 nga tebalina tebategeeragana ate ng'omwana wa myaka 2.5 kakati ekituufu bana who's fooling who sisobola kubeera muntu atafumitiza kutuka kwekyo so tebafuukira obulabe ate obwaki kuba kati anti kyebabadde bakweka kyebadde batambuza mu nkukutu kwekitadde mu bwanga in fact babuloga badde bagamba oyo fulufiga kyekizibu fulufiga stole fulufiga yali yasente z'abali biki ebyo nga bageza abanjogerako nze nabatwala ng'abo bampise ne mbatwala ku mulimu nze ne ŋŋaana okukola omulimu kuba simulambulukufu era basasulwa babuloga abanjogerako nze nabatwala nze nabakwera ne bagamba nina abakazi bampise bwe bati ne bwe bati baagala balina kye batugamba ne mbaga naye mujje tugende bangaye bagenda tuwa ssente ne tugenda nze nagaana kukola mulimu kuba nagulamu ebituli ekyokubiri sikola mulimu nga newankubadde guliko ssente mmeka nga tegugatta ekyokubiri nze siwolereza muntu lwa ssente sikolera muntu lwa ssente no era nagaana ssente zabagamba bannegayira nga abampa data airtime ne bannesiba katukuwe airtime kale ne bagamba no tekinetagisa kumpa kubanga ogenda kukola ne bano kale no bawe bo tebalina ne bagamba nze kino guno mulimu gwange kinkakatako temumpa. Why would a mother record her child in distress for a whole year? Why would a mother record her husband in a very funny situations, record audio for a whole year? Ate nabitereka. Banange tuzadde abaana b'obulenzi namwe mubayina. Ebintu etukola abasajja Bible egamba I don't know. Sagala kwogera ku ggwanga kuba ensi yatabuka buli muntu abikola. Bangi babikola. Awaliwo batulanga nti abasoga There are many people kati ensi yatabuka. Katonda akuyamba byambi nakuwa omukazi ategera wa musajja. Ne mu basajja mwekiri.
Abasajja bategeera abasinga obungi naye ate abakazi abasinga obungi bo balina endowooza entono kati nze kankubulire ovanga ku mukazi gwe banze n'emyaka 18 omusajja amukwana mu myezi 2 bateesa bakutte nakkiriza n'abeera mu luku olukujjawo naye nga tabaze n'abaana bakuzaddemu 18 nga gigenze oyo gwe bayita omukazi oyo gwe bayita omukazi no ddayo mu lubereberye oli mukkiriza ddayo mu lubereberye bayibuli egamba ki no bano baatereera that was Adam and it was a story endowooza we these ones are better the world has changed tewali WhatsApp tewali TikTok women are better endowooza we kugamba omukazi bamukwana just omusiguze n'amugamba njaga tutte bbaawo tubeere babiri n'abayinga endowooza y'omusiguze in short time era ne bakikola kati ekyo nno waliwo n'omugamba nti balo anaatera okuleeta omukazi omulala mu byobugagga bino just nga ndowooza bulowooza kyowandikoze okimanyi atera afe nga bukyali wakiri omala gasigala nga nnamwandu tebakuzizaako omukazi wakubiri n'akutisindika n'abayinga endowooza eyo kati omukazi oyo si bonna naye abasinga obungi so nze saagala gamba nti abantu bayinza olowooza nti batugula batusasula era nababuuza lwaki munsasula lwaki mwagala okunsasula nti kale katukuwa data oweeko bano bootambule nabo ne mbagamba tebijja kukola emboozi ogiwulidde waliwo abazinira ku malaalo ettemu erifaana bwe lityo nga waliwo abaliryamu ensimbi omukyala ne famire y'omukyala yandibadde esinga okwagala okumanya omwana waabwe yafa ki ate yesinga obutayagala kugenda mu nsonga ezo bali mugaba ssente bwetyo tumaliza ne fulufiga tujja kweyongerayo kubanga agambye bino tubirekera abalamuzi bintu bya kooti bintu bya poliisi katubitemu katono tujja kubiddamu nate nga tufunye omukisa ogubikiriza nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.